Enjaga wano tewaliwo omuntu ataginywa. Buli mpeke naawe abadde omulwadde bulize wabadde omira mwonna mweri. Bagiteekamu. Mpulira. Nange ennaku ezo namizeyo ku bukerenda bwa fatigue. Mpulira. Naginywedde. Mpulira. Eri mu lubuto muno. Mpulira. Tewali ataginywa. N'abo abaakubanga ebipande simanya biki bonna. Obama ikyamuyamba nnyo okuwangula akalulu ka Amerika. Nti enjaga yali yaginywa n'agikkuta. Mpulira. N'ekyalenga His Excellency Bobi Wine. Abamu ku ffe tuli bamativu. Mpulira. Nti ye pulezidenti waffe. Era ffe ye pulezidenti waffe abamu. Mpulira. Naye ojja kwekanga nti byanywa oba bye yanywa nga bye baali bamuteekako okumujja ku bantu, embeera mwe yali awangaalira eya ghetto, ffenna mwe tuli. Mpulira. Kati kyatumwanguyira nnyo okutukonviisinga. Waliwo n'abaagitandika nga bamaze kulaba engeri gy'azoganyamu ekintu ne baagala banywe gye yanywera emyaka 3 mu wiiki emu. Kati bali eyo ekyabagoya. Mbaaniriza nnyo, mwebale kutuwaagala, mwebale kutuwagira. Omwaka 2021 bwe tutyo bwe twagutandika. Olunaku luli twateeka omulakwa gwaffe oba omulamwa gwaffe we put our focus okubanga tuba tubanjulira mwami Briton Ssemuddu. Ekigambo engineer yakigaana naye ndowooza alitubuulira olumu emitendera egyo gye yaŋŋamba omuntu gy'alina okuyitamu okusobola okukiteebwako. Bangi nnyo nno bakyeyita mu kibuga ne tutamanya oba baaki oba baaki. Tubeebaza nnyo feedback gye mwatuwa ku nsonga ya health and safety. Mr. Ssemuddu Briton yali wano okubanga programu yatagiraba genda ku TMO, it's our duty to put it there, ate tetugijjaayo akaseera konna. So kakati twalina a very outstanding introduction ku mugaso oguli mu health and safety, gyokolera, gyotambulira, gyoliira, amaka gyova, byonna ne tubanjulira, ne tubagamba we tugenda okusinga okuteeka omulaka. Naye twakitunuulira nti tetwakitunuulira nnyo kissaako mulamwa nti tebiri so enforced ebintu ebyo byetwagala okuintroducinga. So we are here once again. Kambalekere mukulu Ssemuddu asoka era ababuuzeeko nateera n'abantu babasuubiza emyaka 3 nga tukola ekintu kino gye tugenda okugezeserezaako okulaba kituufu oba kinaatuuka mu public. Ssebo nkwaniriza omulundi omulala. Nange bwe ntyo byebale ssebo ngezaako naye kuliko obadde bukugoyaagoya ngoyeddwa naye komyewo ku luguudo. Amazima. Abalabi baffe aba programu eno tusanyuse nnyo okuba nti tuzzeemu okukwatagana nabasuubiza emyaka 3 nja gikola okuggyako nga gwe mwami Kankaka gw'onoobayiwayo. Nze wendi. Nze wendi bw'oba wooli nange wendi. Awo tujja gwa draw. Essebo. Liverpool na Man U. Nkitegeera. Kaakati programu eri yayagalwa nnyo abantu. Nafuna feedback y'amaanyi okuva mu bantu bangi nnyo. Ndowooza okuva mu nsi yonna. Kubanga UAE, UK, bamukyala Lydia Nabala, baami Haji Nsubuga okuva Dar es Salaam, Kenya, abantu baali bangi. Mpulira. Abantu bangi baayagala nnyo ebintu bye tugenda okukola. Abantu bangi barelatinga nnyo nabyo. Abantu bangi beewuunya nnyo nti wasobola okubaamu endasi ereeta programu efaanana bw'etyo ku TMO. Era baasiima nnyo ne beeyama okutandika okwenforcinga ebintu bye mbasomesa n'okubiyigiriza abo be banaalaba. Katusooke tujjukize asoose okulaba olwaleero. Ssemuddu Briton yaani era yasoma ki mu kaseera katono nnyo n'oyo atutegeere tugende ne ku kyolwaleero. Jeff Briton Ssemuddu nze nasoma mechanical engineering. Essebo.
e Makerere University. Muinamu ne master's degree. Era mu mechanical engineering. Nkola ne PhD kati. Mu health and safety. Mechanical engineering specialization ya health and safety. Nkitegeera. Ndi mutabani wa Mwami Godfrey Katumba ejjokolera eyo. Ne mukyala Nakayiza Suluula. Era ndi mutabani wa Mirundi. Nkitegeera. Kaakati nkoze mu makampuni mangi. Nkoze mu nnyonyi, nkoze mu bizimbe, nkoze mu mafuta, nkoze mu mafactory, nkoze mu energy, nkoze mu bintu bingi naye ng'okusinga nga nkola research ku health and safety oyo. Era mbadde nsavinga nnyo mu health and safety positions. Kati ndi consultant mu Inner Safe Consulting Limited. Era nga tuspecializinga mu health and safety yekka. Mwewe yonna makampuni ludda wa yonna. Wonna. Mpulira. Ku luguudo, mu nnyonyi, mu mafuta, mu mafactory, mu maoffice. Tukola training, tukola inspection and audit. Tumanaginga ne health and safety projects. Era katweyambisa eddakiika emu otegeeza omugaso gwa health and safety eyo yonna gy'alina okubeera. Kituufu. Health and safety kwe kwerinda endwadde n'obubenje bye tufunira ku mirimu. Ate nga health and safety ono ali mu buli department, mu buli sector, mu buli workplace. Oba osiika chapati, oba ovuga boda, oba osolooza kaabuyonjo, oba oli mu factory, ne awaka wooli. Owulira nti abantu famire yonna baagiwadde obutwa. Ne woosula? Ne woosula. Era tujja mutwalayo. Era kyenja okusaba Mwami Kankaka nti mu programu zino ze tugenda okukola eddakiika nga 5-10 ezinaasembangayo tukoleyo ka segment nga kali ku safety beyond work zones. Nga katuuka ne mu famire? Ng'ako kakukali ku safety ng'ovudde ku mulimo. Ng'ovudde awo wookolera. Nga safety management system ya kampuni yo tekyakulinako buyinza. Nkitegeera. Oba ey'omulimu gwo. Nkutegedde bulungi. Wali tuba tusomesa abantu. Wali wookolera kuba kikakata kw'oli kampuni. Mukamaawo. Naye wano tubalekerengayo eddakiika. Gye kitakakata ku mukamaawo. Ate gwe weekuumye otya. Nkutegedde bulungi. Ng'oli ku luguudo, ng'oli mu bbaala, ng'oli ku beach eyo mu balansinga lyato n'ebirala. Ngutegedde bulungi. Kakati abantu banyumirwa nnyo programu eyasooka era omugaso gw'abo abaagiraba bajja kwongera ogisaasaanya n'otuwanga feedback ku kye baba baagala. Njagala okutegeera mu Kulusemuddu omulundi gwaffe guno ogwokubiri. Special package kiki ekyenjawulo ky'otuleetedde? Programu zino nja kusaba abantu baffe bazirabe mu order. Era nja kusaba bw'oba olinayo mechanism esobola ozinambalinga oba ozirebolinga nti omuntu ajja kulaba programu ey'ekkumi ayagala okulaba eyasooka. Mpulira. So naye bw'anaasubwa nga order bwe zibadde zijja ayinza okusubwa bingi nnyo. Mpulira. Naye luli nababuulira ku migaso gya health and safety. Tugenda kikola ekyo nti eno programu yakubiri era tujja kulaganga nti yeeyokubiri ekoleddwa. Ndowooza tukitwala era nga kya mugaso okujjukizanga abantu nti abadde teyalaba esooka era genda ogirabe ku GMO olyoka ojje ku yookubiri. Exactly. Kale ssebo. Kaakati kubanga programu eno nafunye feedback okuva mu bantu nga abayizi abakola master's degree mu courses ez'enjawulo naddala mu engineering ne science baegomba nnyo okugiraba. Ate ng'ebintu bingi nnyo byenjogera bifiidinga nnyo mu koosi zaabwe ne ku mirimu gyabwe kuba abasinga bali mu managerial positions. So bwe banaaziraba nga ziri mu order kijja kwongera obbayamba. Naye olwaleero nzize okubuulira abantu ennyingo ezikola safety management system. Ennyingo ezo ndowooza mu Lunyaanyimbe tuziyita elements of a safety management system. Ziri ennyingo 8. Ngenda kuzinnyonnyola emu ku emu. Kati omuntu bw'anaazitegeera emu ku emu kakati ate program zaffe ezinaddako tukwate emu ku emu. Ontegeera?
tuzirondobe topic y'olwaleero y'ennyingo nnamba mu safety nkutegedde naye ate ng'ennyingo ezo ennyingo emu bweti tuyinza n'ogimalako omwezi mpulira kasa tubanga ya muganyulo eri abagiraba mpulira kaakati abantu baffe balina okumanya nti ennyingo zino nkulu nnyo buli emu nga bweri ate wakati mukuba nti buli emu nkulu buli emu efiidinga mu ginnaayo mu Lunyaanyimbe tusobola okugamba mbu the elements are intertwined they cannot work in isolation tekola yokka they have to work in unison so ennyingo esookera ddala tugiyita top management commitment ennyingo eno nkulu nnyo nti awatali top management commitment mu workplace zonna mu nsi yonna health and safety tasobola kuflourishinga tasobola kumeruka tasobola kubeerawo era top management commitment yeno yereese awareness n'enforcement gap ya health and safety mu Uganda okulaba nti nnene nnyo top management wano tutandikire ku government bwe tuva ku government tudde ku ministry ba stakeholders oba regulatory bodies waliwo ministry ya gender labour and social development eyo yeina national health and safety department eya government tulinawo ba federation of Uganda employers tulinawo ba UNBS abakebera omutindo bajja ne bakebera omutindo gw'ebikolebwa naye ate ne batakebera mutindo gw'abakozi tujja kukwatawo bulungi nnyo tuze n'okebera omutindo output product naye ate okebedde mutindo gwakikola mpulira osobola okukebera process n'okebera ne product naye omutindo gwakikola n'ogwerabira nga guli wanting ontegeera nkutegedde kakati management commitment yeno kati bwe tugiza ku company level top management commitment ekolebwa ba managers ba manager wa finance CEO ba director baani abo bwe babanga tebategedde health and safety company tesobola kusucceedinga mu health and safety abantu bajja kufa buli lunaku abantu bajja kuba demotivated costs zigenda ba waggulu profits zigenda kukka ne competitiveness egenda kukka tewajja kubaawo tesobola kubaawo naye abantu njagala bategeere nti commitment top management commitment ono ne leadership abeera demonstrated by ebintu bibiri byokka money and time akasente n'obudde amakampuni mangi nnyo gatuyise okugatraininga mu health and safety fene tubagamba twagala kusooka kutraininga ba managers wabwe tutatraininga ba managers mujja bamumala biseera bannanyini kintu abasalawo mpulira era ba safety managers bangi batukubira oli nakugaba bampa omulimu gwa safety ne management njigamba eteekemu ssente ez'okugula PPE ez'otraininga abakozi ez'okurewardinga abakozi okwa-identifyinga injury causing hazards tebateekamu ssente tebabitegeera so oyagala kuŋŋamba top management okumanaginga health and safety obulungi bw'abakozi okubeerawo nga balamu okubeerawo nga bali safe kitandikira ku mutwe era omutwe bwe guvunda neeno wansi yonna waba wafu kaakati amakampuni era gonna agaagala okutuyita okuba traininga muyina kusooka kukakasa nti mwe ba managers mugenda ba mu training eyo nkutegedde bwe mutaagibeeremu okutraininga abakozi tekigasa kambuuze essebo tubagamba kugibeeramu oba balina kusooka kufuna yaabwe basobola okufuna eyaabwe bokka actually that is the best naye bwe kibalema basobola okubeera mu geno ne batasindika bano be bakozesa exactly era ekyo kibayamba okubeera nga balina health and safety knowledge and skills nga ziri simira nsaba okunzijukizaamu akagambo PPE ye personal protective equipment bino bye weeyamba okubanga weetangira okugwa mu buzibu n'okusigala mu mbeera y'obulamu ennungi manager omukulu bw'atategeera PPE ayinza obutamugula bwe twali tukola mu mafuta eyo nga tulina amateeka ga health and safety
naye nga kati twalinawo etteeka erya speed limit ku pad oba ku rig site nti yeweeyo ng'ebuliisa awali enzizi z'amafuta eyo wali ku luzzi lwe bayita paadi paadi eyinza okuba ng'ekisaawe ekiramba okuli equipment zaffe zonna kwe tusula we tukolera nga speed limit ku paadi eyo eri 10 km/h olina kusooba ne bw'oba nga gwe minisita wa energy and mineral development owa Uganda nojja ku paadi eyo ne bakusanga ng'ovugirako 25 km/h toddako era bakukwatanga kasasiro ne bakufulumya because you are danger to yourself. Kati omuntu ali dangerous to himself olowooza ayinza kuba dangerous kwenkana ki erimu abalala yorede teyeebalamu kamuntu mpulira kakati management etategeera bintu bino ojja kusanga ng'abakozi bagulidde PPE oba ng'ebawadde training nga tebakkiriza kukola safety meetings kubanga top management yeetunuulira balance sheet kyovula nage nti commitment tumutunuulira in terms of money and time. Okitegeera ennyingo eyo eriko ne component ya leadership era tugenda kuginnyonnyola munda eyo. So leadership kintu kikulu nti abakozi bwe babeera mu safety meetings managers ne batabaamu era safety ta progressinga tewali kibaawo bamanagers ne beefuula busy kwogera ku siwansaano ku manager ne beefuula busy ne mubeera mu safety meeting mwena mwambadde PPE manager ye tayambadde mwina smoking rules and regulations ye manager ali mu addressinga meeting enanywa sigala ontegeera so waliwo leadership styles eziyamba health and safety okuflourishinga emirundi agala waliwo bamanager abambala t-shirt mbwekkusa eki mbwekkusa ekipooli najja ku mulimo mwena abasaba mubeere smart naye nga yesaze t-shirt etategeerekeka nkutegedde so management commitment management weba teri willing kuteekamu ssente na time negamba nti meetings nezigaana nti meetings zitwala time and time is money naye omukozi eyamisinze meeting y'eddakiika 5 omwandibadde mwogerebwa hazards oba injuries oba accidents eziyinza obaawo mu tasiki eyo naafuna akabenje olw'okuba yamisinze meeting eyo naafa mujja kumaliza mutaddemu obukadde bwammwe 6 oba 3 okuclosinga keesi eyo naye ng'eddakiika 5 zaali tezirina kye zigenda bakostinga manager zaati kimukostinga kuleka bantu bali ne bawuliriza naye n'azifiisa n'abeerawo okuwulira kaakati leadership styles ezo tujja ziraba nga tumenyaamenya buli nnyingo kati ennyingo ey'okubiri ekola health and safety management system excuse me ziri 8 ku 8 namba 2 ye safety education and training safety education and training nnyingo nkulu nnyo nti abakozi bonna mu workplace at all levels oba oli kirina oba oli asikaali oba oli ani olina okubeera trained mu health and safety weba company okuva kwasika ekijji exactly mpaka kwatuula ku kyuma wali mwenna muyina okuba nga muweebwa obukugu mu safety mwenna muyina okuba trained ate nga muyina training yeemu ontegeera nti n'omukozi omupya eyazze alina okufuna the same training ontegeera naye ennyingo ya education and training eno twesanze nti amakampuni mangi gabayita ne gagamba mu training eko ba supervisors bokka kati supervisor n'atandika okwegoba n'abakozi nga byabagobera tebabitegeera so singa babanga bonna bali educated ku health and safety nga ate bali trained nga bamanyi benefits nga bamanyi consequences ez'obutaobserving health and safety okwegoba kuba kutono tuwenyola nabo baba bakitegeera nkuwulira era education and training yono abakozi management oba n'abakozi mu makampuni yagenjawulo balina okukitegeera nti it is not a one time activity si kyalumu nti kigenze tukimaze ekyo n'okwattendinga safety meeting buli lunaku is part of education and training
okitegeera nga bwe twaga nti okuyiga tekuggwaayo so olina okujja mu meetings ezo ne weeyongera okuyiga education and training naye abantu kye balina okukakasa oba okuyiga bategeere nti education and training eadressinga parts bbiri education teaches you why lwaki mpulira lwaki tulina akabonero ku kkubo naddala nga oli ku highway you're approaching built up areas bu small towns obo kabeera kasacula bwe kati nga bakawandiiseemu 50 kati ate ku mukono ogwo gwennyini ogwa dereva gwaliko tawuni eyo bw'agiyitako wabaawo akalanga kalimu 50 ng'ate kasazeemu kamuga nti eri speed limit eya 50 tekyakola kati osobola okwongeza akapande ako kategeeza nti ekifo ky'ogendamu kirimu hazards nnyingi waliwo ensolo ezisala ekkubo waliwo bamaama naaki abajja entogo eri bagireetera ababooda eno waliwo abaana abagenda oba abava ku masomero olumu waliwo akatale k'omubuulo ekkubo lyafunze nti bwe weekanga ekintu the unexpected ne weekanga embuzi mu kkubo bw'oba oli ku 5 weetaaga distance ntini nnyo okusiba emmotoka era ne bw'okoona omuntu tasobola kulumizibwa kyenkanyi ng'abadde avuga 10 naye ojja kusanga omuvuzi w'emmotoka ng'ali wakati w'obupande buno bubiri ng'ali mu 10 he knows how to drive but he does not know why he should drive at 50 kilometers per hour in between these 2 points. So you're telling me education is and why. Training tells you why. Newankubadde akapande nkalabi. Izo okuba nesimanyi naye lwaki. Ngamba lwaki onangana. Ate nga nze nyina gyendaga. Kulira. Ontegeera. Kyova olaba nti wano driving schools tulina obubenje. Tuli bakubiri emabega wa Ethiopia. Ffe tusinga ofuna obubenje. Ba after Ethiopia. Nti driving schools zaffe zituyigiriza how. Zikuyigiriza breaki, indicator, omuliro weguli. Mpulira. Kakati wano okimanyi ti omuntu asobola n'okufuna permit nga tagenze mu driving school. Kyangu nnyo. Nga takutulangako na ku steering. Kituufu. Neggwako n'ogirinyuwinga n'agirinyuwinga. Ontegeera. So n'obupande bw'oyogerako obw'okuba nga talina kaamanyi. N'amaaso malwadde talaba. N'abaana ababubba. N'amatu tegawulira. N'obwongo buliko ekikyamu nga teyakeberwa musawo. So education and training eyigiriza abakozi why and how. Omukozi bw'amanya why I should put on a helmet. Tojja kwegoba naye. Ejja kufuuka culture ng'olufuluma bw'ati asooka kuteekako helmet. Nze bwe ndali mafuta eyo omusipi mu mmotoka tosobola nasimbula motoka ya kampuni nga toguyina. Naye bwe nakomangawo mu kibuga ne nninnya taxi nga nsooka kunoonya seat belt. Ngenda okujjukira nti ndi mu taxi ng'obudde buyise. So ennyinga eyo y'education and training nkulu nnyo. Naye amakampuni galina okukimanya nti buli mukozi at all levels kaabe chef oli oba omufumbi w'entogo oli ali mu kitchen kaabe asikaali kaabe cleaner balina okuba mu safety management training eyo. Naye trainings zino za bika bibiri. Waliwo ze tuyita general oba formal trainings nga ziri general nga z'abakozi mwenna kirindi. Waliwo ne ze tuyita work specialized trainings. Ezo work specialized trainings zisinziira ku bwetaavu oba ku buyigirize bw'omukozi oyo in particular nti asikaali yeetaagamu safety training ng'erimu security ng'erimu ebintu bwe bityo. Dereva nti yeetaaga defensive driving training eyo nayo tugita work specialized training nti esinziira ku training needs z'omukozi ne job description ye. Kaabe receptionist kyoli yeetaaga training nga ku economics specifically nga ya mulimu gwe. Waliwo ziri eziri jeno nti buli omu n'amanya safety management system ekola eti. Kati then ne wabaawo zino nga za mulimu.
nti bw'obeera ku site abasereka beetaaga lesse training on working at height ab'amasannyalaze electrical safety so trainings ezo zirimu ebika tekitegeeza nti bw'ompita nze nga consultant nzije training abakozi b'olukumi nemba training mu shifts eza 5 nti training ewedde kati ate waliwo abakozi abali mu specific departments nga balina okufuna specialized trainings. I'm assuming tulina garage tulina garage yaffe we assemble machines tumaze okulaba nti wayi ffenna omuyingira wano olina kutambula otye wali amasannyalaze luddawa kati bwe tumaliriza ono w'ebyuma bwe biti awanika kino yeeyiye yanjawulo alina okufunamu ez'enjawulo awo ezizi special kwekyo kyakola mpulira ow'amasannyalaze n'afuna ezize ow'amazzi n'afuna eyiye dereeva n'afuna ezize naye ate ezo work specialized trainings zirina okuba refresher nti buli mwaka katugeze oba buli myaka 2 kubanga hazards zikyuka waliwo hazards ezijja nga mpya olwa changes mu materials changes mu equipment ne tools ne wabaawo ne hazards ezibeera enkadde ne zikomerawo mu new shapes waliwo nezajjira mu style endala oluno nga zikyusizza ontegeera nkutegedde bulungi so refresher training kintu kikulu nnyo nti bw'oba wali ovuga emmotoka mu 9 nga Uganda erimu emmotoka 2 oba 2,000 mu 2,000 ate ojja kwekanga emmotoka zaali mu mitwalo 10 kakati emmotoka emitwalo 10 obubenje buba bwanjawulo abavuzi baba banjawulo hazards ziba zanjawulo kakati gwe bwoga nti ojja sigala nga otraininga baddereeva mu ngeri y'emu ojja kwekanga nti oli mu buzibu bw'amaanyi kyovola kati tulina obubenje bututta saawa 4 waliwo Kampala we waabeeranga ng'emmotoka z'abakungu bokka kati oyingira oluguudo ziriko mutwalo oluguudo lwe lumu nkutegedde kaakati kyovola abantu obubenje butulemeddeko tukya traininga baddereeva mu ngeri y'emu tukya traininga ba traffic officer mu ngeri y'emu ng'emmotoka bwe zaali 10 ku luguudo ne kakati bwe ziri obukadde oba 4 ontegeera kakati refresher training ono akyuka okusinziira ku health and safety nature okusinziira ku hazardous nature of y'ekifo okusinziira ku nature ya hazards engeri gye zijja zikyukamu ne materials ne equipments ne processes ne regulations so abantu balina okutegeera ennyingo eyo bulungi nnyo education and training era tugenda girambulula nnyo bwe tunaatuuka eri kubanga ojja ku traininga abakozi 30 leero wayite wiiki emu abo bennyini be wa traininga ate bonna baffe baggweewo nga training yali mu luzungu nga bategeera lunyankole nga training wagiteekayo ku makya nga ate obagambye essaawa 2 balina otandika production beeraliikira ku hitinga production targets eno tebajja kubitegeera so tujja girambulula ezo ennyingo si 2 ezo 2 ennyingo ey'okusatu ye hazard identification communication and control buli mukozi mu workplace ateekwa okuba ng'alina obukugu obumanyirivu obusobola okukonga ebintu ebiyinza omuviirako injury ebintu ebiyinza omuviirako akabenje ebintu ebiyinza omuviirako okufa identifying olina okuba nga osobola okukonga okulaba mu ngeri ya kutegeera nti kino ekyo kiyinza okunviiramu kiyinza okunzita mpulira kakati hazards zonna oba ebintu ebireeta obubenje mu nsi yonna akabenje konna nze sifaayo oba omuntu bamutuze oba ki kiva ku gundi ku hazard areas 5 esooka ye materials nti osobola okutunuulira ebbaati liri ku site kwoli n'omanya ebbaati eryo liyinza okunsala okusinziira ku shape gye lirimu so materials are very hazardous oba paint oba ki so omuntu ateekwa okuba nga alina obukugu obukonga naye kankuzzeeko awe I'm not
I'm not fitting properly in a description of an accident. Tuli nti accident tebagyetegekera. Ate bw'ongamba nyino okusobola okukonga accident. I need to identify. Nedda waliyo ennyingo endala eyeri ku bubenje. Ekyo nja kikunnyonnyola. Kati wano tuli ku hazard identification, communication and control. Nti oyina okuba n'obukugu obukonga n'omanya nti matiri eyo eyinza okunviiramu obuzibu. Equipment eyo ku mpuuma gyewuumamu, disiki eno gyenkozesa okugirindinga amadirisa oba enzigi ku kizimbe, empuuma gyewuumamu essaawa yonna eyinza obuukamu oba teyanywedde. Emmotoka eno gyenvuga akantu kempulira kakoona ako. Akantu ako yingini eyinza okukuba mpulira nenfuna akabenje n'opaakinga mu tawuni eddako n'ogenda ewa makanika. So ne tutunuulira waliwo ze tuyita environment. Environment mw'oba okolera oteekwa okuba ng'olina obukugu obukonga n'ogaa nti environment eno ng'eseerera. Safety boot gye nnina nga nkadde. Environment eno ng'erimu waya z'amasannyalaze eziri live. Safety boot gye nnina ng'erimu ekituli nga waliwo amazzi. Nyinza okufunira wano akabenje. Eyo environment. Then waliwo people, abantu. In fact mu bubenje bwonna obubeerawo mu nsi yonna, mu workplaces zonna, 95 buva ku bantu. Oteekwa okuba ng'olina obukugu obukonga n'ogaa naye omusajja ono dereeva wange ono ngeri gy'avugamu kankube ku ofiisi mbagambe nti tetujja kutuuka ggulu. Ontegeera? Mutuuse Kawempe ayisizza emmotoka 5 omulundi gumu. Mutuuse Bombo ayisizza emmotoka 10 eziyisa. Mutuuse Luweero ataddemu namba 5 mu kifo kya 2. Otegeera? Omugamba kakuvuma buvumi. Ayinza okuba teyeebase tulo tumala. So hazard identification, communication and control. Nnyingo nkulu nnyo. Of course kugamba waliwo bwe twakiyitanga edda. Kuganga ne bw'oba otambula ekiro osobola owulira tuwaliwo omusezaawo. Enviiri ne zikuva ku mutwe n'omera n'olutiko. Enviiri zirina okuva ku mutwe. Era abaawo. Otegeera? Olina oba n'obukugu obwo. Kakati ennyingo eyo nkulu nnyo nti buli mukozi bw'aba alina obukugu obwo mu workplace tusobola okcreatinga a hazard free workplace. Ontegeera? Nga hazard workplace teriimu kintu kyonna. Era n'abakozi tulina programs nnyingi nnyo ze tukozesa okuba encouraginga okureportinga injury causing hazards such that workplace yaffe ebeera hazard free. Ontegeera? Ekintu kwa identifying ekyo naddala mu bakozi abakolera awamu abangi abalala tebakiraba nga lugezigezi. Nedda. Era abakiraba ng'olugezigezi kiva ku training ate kiva ku nnyingo eri ey'okubiri. Bwe wabaawo limited training, limited awareness, bakulaba nga lugezigezi era bakugoba. Kati 95% of almost companies mu Uganda balina system bwetyo. Aloopa mu ministry nti tebabafaako bafuna obubenje bungi oyo nga bamugoba. Nga bamugya mu system. Tactical know-how. Gwalina knowledge eno tujja kulaba engeri ki ekyo nakyo gye tukihandolinga mu kubanga nyinza okweraliikira n'eŋŋaana y'ekisenge kino. Tuli ku site n'ekisenge kino olunyafa luno lwaki soogerako n'abakesisi newankubadde ekizimbe kino kiyinza otugwira. Maliriza bangobye. Anti osooka ewa supervisor wo n'ova ewa supervisor wo n'ogenda ewa boss wa supervisor wo n'oyogera bwe kigaana ng'ate ggwe olaba nti essaawa yonna muyinza n'okufa abantu 10 n'ogenda kubasingawo. Kakati bwe bakumanya owedde tujja kukinoonyeza naye nga bo singa bonna babaaweya nga bali educated and trained olukyogerako bonna bajja ate tobeera wekka mubeeranga na 10 kuba mwenna mwafuna education and training yeemu mwenna mugamba abantu 10 nti leero tetujja kukola okujjako nga batufunidde we tukolera awali beta. Ontegeera? Kakati ennyingo eyo nkulu naye ekyo tubadde ku identification okusobola okukonga okulaba n'otegeera ekintu ekyo kiyinza
kakati era akayinga akatini akalimu eyo ennyingo ye communication okwogera ng'olina ky'olaba kubanga waliwo okulaba n'otayogera n'osirika kati oli amasannyalaze bwe gamala omukuba oba walabye live wires eyo mu kaabuyonjo oba mu kiyungu eyo n'otayogera kakati oli n'agenda n'azeesigamako ne bamusangawo ng'afudde kale n'ogaa kale nazirabye oyogera byeyiwedde oyinza n'omumala obulamu bwo bwonna nga wejjusa ogamba omusajja oyo nze namutta ontegeera kati communication nayo kayingo kakulu nnyo mu nnyingo eyo nti buli mukozi ateekwa okuba ne capacity wateekwa obaawo mechanisms ng'omukozi bw'akonga ekintu oba bw'alaba ekintu ekiyinza okuviiramu omuntu w'obuzibu bwonna aripootinga ontegeera namba 3 identification communication mpulira akasembayo akayinga akatinimu eyo ye control naye ejjiramu omu kubanga buli mukozi tumuyigiriza okukonga okucommunicatinga oba okureportinga n'okucontrolinga olumu oyinza okulaba hazard nga buvunaanyizibwa bwo ogicontrolinga nga tolina gireportinga ate live wire wali kanziruke we tujjirako nzijeko ojjeko olabye live wire wali gwe electrician ogera bugenzi ng'onona tools ng'oyambala PPE ng'ogyeliminatinga kyekiri specific skills twazikuwa training eyiyo okuba gwowa amasannyalaze exactly nkutegedde ontegeera kati bw'okitwala mu maka nti gwe oyinza okulaba ekibaawo ekirimu emisumaali awo mu compound yo naye olw'okuba tegukufumise n'okiyitako buyisi ontegeera n'ogenda kasita nkirabye nakibuuka kati mukyala we ali lubuto lwa myezi 6 ajja yeesindika muyina abaana 3 yabanaaza yabafumbira yabatwala ku ssomero ajja lumuleeze ng'akirinnyako nga bamuwa ekitanda kaakati olina omulabirira olina omufumbira emmere olina okupangisa omukozi olina okunaaza abaana olina ojja kwekanga ne ku mulimu bakugobye kituufu tokyatuuka mu biseera exactly mpulira so ennyingo eyo ey'okusatu hazard identification communication and control nnyingo nkulu singa ffena tugitegeera ne tuyiga okujja appulayinga ku mirimu ku luguudo mu maka nga bw'oba ovuga emmotoka n'olaba naye omuvuzi oyo ali mu maaso tamanyi kuvuga mulabye mulabye kamuleke agende oba kamuyise ebintu ntu bwe bityo noga oba omusajja oyo avuga omwo atamidde basajja ababooda batera nnyo okukola ekintu ekyo oba booda ayinza okulaba munne ng'olukoba luvuddeko naye afuba nnyo omuga nti waayi oluki olukoba n'amulabulako at least anti mu training y'emmotoka waliwo ne kye tuyita driving while communicating communication while driving communication while driving nti gwe bw'olaba omuntu gw'oyagala okuyisa tujjira bugizibu ti olw'okuba olabyewo gaapu oteekako indicator n'omugaa njagala kuyisa n'olinda ontegeera naye n'akuwa nti yisa oba ye emmotoka eri eyinza oba nnene nga eri yeeyo alabayo kati gwe bw'otalinda akuddemu gwe n'ogenda bugenzi bakoonerayo nkutegedde bulungi so kutegedde bulungi kati hazard identification communication and control nti buli mukozi alina okuba ne skills ezo 3 mu nnyingo eyo bwendaba njogera oba bwe mba nnina obusobozi nkikomya mpulira eyo nnyingo yakusatu mu ziri 8 zikaliba ennyingo ey'okuna ye employee involvement abakozi bonna balina okubeera involved mu safety management activities ontegeera era bwe batabe bw'otuuka mu kampuni nga bagamba balina health and safety management system naye nga obuvunaanyizibwa bwa safety busigadde either ku bakozi bokka oba management yokka gwe baleeta kitegeeza nti ennyingo eyo eya employee involvement teyanoga bulungi kaakati ennyingo eyo nkulu nnyo nti abakozi baba nga tebalina involvement mu safety management system eyo tebali consulted
management ekera bukeezi neteeka obupande ku workplace nga bweyagala neteekawo ebifu so nga bw'oba ogenda okuteeka katugezi obupande mu department yemu abakozi abakolamu balina ebizibu bye bayitamu bamanyi obupande obwo bwe babwagala balina kati nga training balina ennaku ze bafiiringa comfortable kola training bw'otaba consultinga bw'otaba rewardinga ku identifyinga bubenje ku reportinga bubenje nga bali involved mu activities ezo ez'oku identifyinga n'oku reportinga n'oku investigating obubenje n'okucommunicatinga nti waliwo kiri involvement ennyinga eyo bw'etanoga obubenje workplace egenda kubeera infested kwegamba newankubadde safety and health ku mulimu omututte nga nsonga nkulu ggwe n'abakozi bali abalala bayingizeemu tewobeera wekka nti gwakimanyi beebuuzeeko bateeke mu kintu. Era nafunako obuzibu waliwo oluzi lw'amafuta lumu lwe twali tusima nalina supervisor wange yali mu Pakistan kati wabaawo morning safety meetings ezo esookera ddala ebaamu ba supervisors bokka kati ba supervisors ne bajja ate ne batandika okufeedinga teams zaabwe kati mu tiimu eyo supervisor yali atuuse eggulo limu kakati azze ne tutuula ne tunyumya ne mulambuza site ne mulambuza equipment n'ebirala nali ne bannanga abalala basatu abanayuganda kane muganda naye system yaffe eriwo bw'oluva mu supervisors meeting olina okutufeedinga in bye mu discussions eri kakati ye olw'okuba yali atulabanga enkima yakizuula nti talina kutubuulira ye byajja eri yabimanyi yekka alina kutulagira bulagizi ffe ne tukola oluzi lwamulema ffe tetuli nkima kuba bw'oba olina obukugu bwo nze siyinza kukulagira ku kamera eyo era bwe mba wakulagira nsobola kukugaa nti naye awo oba walikozeemu bw'oti kuba nsooka kurespectinga bukugu bwo naye gwe bw'ondaga nti ne mu meeting eri gy'ovuddemu toli willing kucommunicatinga naffe abagenda okukola ebigatta ku bibyo kitegeeza tewajja baawo connectivity so ennyinga eyo eya involvement nkulu nnyo nti buli muntu alina okuba involved naye abantu okubeera involved bateekwa okuba nga balina similar knowledge similar does not mean the same similar related bifaanagana naye si byebimu gwe ne kato gwe bw'oba waswa ne kato nga mufaanagana ensi yonna nga tebaawula you're not the same waliwo ababaawula mamawo kato amumanyi bwayita ne waswa ne ba girlfriend babamanyi n'emikwano gibaawula so similar does not mean the same naye muteekwa okuba ne similar knowledge and skills muteekwa okuba ne similar safety goals and objectives okusobola okunoza ennyinga eyo ensonga nkulu nnyo ffenna kye tuluubirira kwe kuba nti wali munnafaafa nga omulimu tegunnaggwa wabaawo agwa kuwanuka kumenyeka ne bwe guba guwedde ffenna tulina babalamu newankubadde ng'oli training ye wamuwa ya height gwe nze nompa kuba nze ndi wa wansi nsimuula nowa gate n'omuwa gwe nenkuwa eya housekeeping oli nemuwa eya security naye ate mwenna muyinayo eri ebagatta ontegeera ekyo kiringa akapiira nti akapiira mwenna muba musamba kapiira naye nga waliwo kipa waliwo defender waliwo left back mwenna munoonya goolo waliwo ba striker ontegeera waliwo ba attacking midfielders waliwo ne ba holding midfielders bo tebagenda bo bakwata mupiira ne bagunyweza ne balaba ani ali mu position entuufu ani yeeteeseteese mwenna musamba byanjawulo. The ultimate goal is to win a match. The match. I see. Naye ng'ate mwenna muyina obukugu obusamba omupiira. Nkutegedde bulungi. Ontegeera. Ye nnyinga eyo. Employee involvement. Kaakati ennyinga ey'okutaano. Tetugenda ku yakutaano. Tugenda ku yakutaano. Ennyinga ey'okutaano eyo era ziri mu order ye communication, safety communication. Safety communication nnyinga nkulu nnyo. Era abantu bangi nnyo oba amakampuni mangi tegasobodde kusucceedinga ne safety management systems zaabwe oba activities zaabwe kubanga tebamanyi safety communication.
nti we tusinze okusanga obuzibu nti olw'okuba tewali training mpulira osanga company ne bakulaga safety manager waabwe nga n'ekigambo health and safety takimanyi mpulira bo bafuna omuntu omuggumivu omunenenene nga gwe kankaka anaakuma ebisumuzo bya store alina ekifuba anaaboggolera abantu bonna ne badduka bonna ne bambala element ontegeera abantu gwe banaalabira eri buli omu n'adduka n'agamba ofisa wuuyo ennyinga eya safety communication nkulu nnyo kubanga safety is an attitude tukirabye nti waliyo abantu asobola okuba dangerous eri ye kennyini mpulira oyinza okuba ne mukyalawo naye nga mutambuze kakati bw'abanga mutambuze ye tafuddeyo ku ndwadde tafuddeyo nti ayinza n'okugenda n'omuntu omutemu kakati gw'olowooza omuntu oyo wabulabe ki eri ggwe ontegeera watasobodde kwerowoozaako nti nze mbeera ntyo obulungi abeera wabulabe ate nnyo eri gwe omulala kakati omuntu afaanana bw'atyo tosobola kucommunicatinga naye mu ngeri y'emu gy'ocommunicatinga n'abantu abalala approach yo erina aba yanjawulo ontegeera ate olumu n'omuntu ayinza okumutereeza alina kuba mutambuze munne otegeera bwe bafaanaganya ontegeera kaakati kyovola nti abantu bangi abatanywanga ku njaga basanga nnyo obuzibu okugijja ku baginywa Obama ikyamuyamba nnyo okuwangula akalulu ka Amerika nti enjaga yali yaginywa n'agikkuta kati kyamuyamba nnyo okufuna akalulu mu bayaga kuba ategeera kye bayitamu yakiyitamu ojja kwekalanga n'ekyale nga His Excellency Bobi Wine nga kyekyamuyambye ennyo okufuna percentage eyo abamu ku ffe tuli bamativu nti ye pulezidenti waffe abasinga twamatira akakunkuna twakajjamu dda era ffe ye pulezidenti waffe abamu naye ojja kwekanga nti byanywa oba bye yanywa nga bye baali bamuteekako okumujja ku bantu embeera mwe yali awangaalira eya ghetto ffenna mwe tuli kati kyatumwanguyira nnyo okutukonviisinga enjaga wano tewaliiwo omuntu ataginywa buli mpeke naawe abadde omulwadde buli ze wabadde omira mwonna mweri bagiteekamu nange ennaku ezo namizeyo ku bukerenda bwa fatigue naginywedde eri mu lubuto muno tewali ataginywa naabo abaawo kubanga ebipande simanya biki bonna simanya omuyaga kiri nga anywedde enjaga nabo mu mpeke mweri waliwo n'abaagitandika nga bamaze kulaba engeri gy'azoganyamu ekintu ne baagala banywe gye yanywera emyaka 3 mu wiiki emu kati bali eyo ekyabagoya okitegeera so ennyinga eno eya safety communication nkulu njagala onjawulire twabadde ku nnyingo oba yakusatu twabadde ku nnyingo ey'okusatu noterako akalikonda ka communication wansi w'ennyingo njagala oginjawulire ne safety communication wano oba biri bireetera ennyingo zo za njawulo naye mu communication kali akalikonda akalimuli ka kuripootinga bulipootinzi nti bannange wali ndabyewo ekyuma kiyinza okusala omuntu kalimu as identification communication and control kati wano tuli mu communication ennyinga ennene bwaguuga bw'obeera mu safety meeting okola otya ocommunicating otya togamba basirusiru mmwe muvuga emmotoka nga temutaddeeko misipi bagwagwa mmwe temwasoma safety aba ajja kukulema kobe manager era waliwo kampuni wano yali y'amaanyi nnyo mu construction zezimu ku zaasooka wano nga ne enago tezinnajja kampuni eyo nga mukama waayo wa mukambwe ennyo nga bw'atuuka ku site abakozi muyinza n'okwetuga
avuma tribe n'avuma abatasoma potatawa magezi bwoboga ina lwaki tewasoma obwa engineer naye mu myaka ng'ebiri kampuni yefumita ne mu ttaka kati era eringa 12 feet under the ground. So safety communication nyingo nkulu nnyo. So kati amakampuni agasinza okufeiringa agagezezzaako okuteekawo health and safety ono ne galemwa gagudde mu safety education and training ne gafuna omuntu ne gamuwa obwa safety manager oba representative nga tafunyeeyo ka training konna nga talina qualified kubeera safety manager w'abantu 5 n'abeera safety manager w'abantu 1000 bamulonze lwa mubiri guno lwa mubiri lwa bode lwa simairo lwa busungu lwa fear lwa tribe n'ebirala. So enyinga ya safety communication nkulu tulina communication mechanisms ze tukozesa zonna ze tulina WhatsApp notice boards biki of course tugambye tujja zigenda mu mpola nyingo ku nyingo. Yes. Eyo enyinga ebadde ya 5 ba ya 6 enyinga eddakaawo tugiyita accident investigation. Eyo enyingo ya 6 accident investigation. Buli kabenje akabeera ku sites akabeera ku workplace kalina okubeera investigated. Kalina okunoonyerezebwa kavudde ku ki mpulira bw'otakola enyinga ya accident investigation bw'etanoga workplace eyo ejja kuba n'obubenje obuli simira nga buli repetitive bweddingana tewafaayo kunoonyereza akasooka kava ku ki you took it for granted. Ba victims twaba compensatinga recommendations accident investigators yawa twazi implementinga abasinga bakiyita kimama we yafudde yadde naye wa kimama naye ng'ate ojja kwekanga nga bwe baali bamuwa omulimu tebaamukebera tebamanyi medical condition ye ng'ayina ensimbu ng'otegeera nga singa bakola accident investigation bulungi bayinza okumanya nti omukozi ono yabadde n'ensimbu naye amaze emyaka 10 wano tetukebera twali tetwamukebera ne batandikawo poliisi ey'okukebera buli mukozi n'abaliwo ne bagenda ne babakebera kibataase ebiyinza okuva accident investigation nyingo ya 6 nkulu nnyo bw'eba nga tekoleddwa bulungi era waliwo omukwano gwange yaŋŋamba yatuukako mu kampani ne bamugamba ne bamanya nti alina obukugu mu health and safety ne bamugamba tukuwa omulimu twagala obeere health and safety manager waffe kampuni egenda myaka 3 tebangako na health and safety manager atambulira ku bwa Katonda kakati aba ali awo n'agendako mu ofiisi ya HR yasangayo abantu 17 nga bali ku bya compensation bonna baafuna obubenje amatama gali eno abalala emikono tebayina abalala ebigere tebayina kati n'ababuuza nti mulina abakozi bameka nti wano tulina 6 naye kampuni ziri 3 in 1 enkoto tulinga 102 twetaaga safety manager yatuka misinde otege so kakati kati ojja kweka nti abantu abo bonna 17 abaali bazze wa HR baali banonye basiikinga compensation naye ng'obubenje bwe baafuna tebubangako investigated tebafunangako recommendations. Njagala kubuuza who is supposed to do the investigation? Kakati is it the police? Nedda sebo investigation tumanyi police wa kakati ekisookera ddala amakampuni gonna galina okuba ne culture of prevention nti mulina okumakinga sure nti temufunayo kabenje nakamu okwetangira kakati temuteekwa funa kabenje nakamu mpulira bw'oba okozeeko mu nnyonyi tukozesa mainly reliability maintenance tetukola breakdown tukola predictive tukola reliability tukola preventive ne breakdown nti ennyonyi efunye obuzibu mu bbanga ekudde wali tugende tugikanike
So mu health and safety temusoka gula breakdown ya kusika nnyonyi ng'efudde mulina birala byomusooka kino kireme kubaawo chances of survivor zero ng'akabenje k'ennyonyi kaguddewo ne health and safety tulina okuba ne culture of prevention kati safety manager wa company bw'aba alina obukugu obumala ye internal consultant wa company yateeka okukola investigations just in case akabenje kaguddewo but remember tekayina kugwawo tekayina kubaawo naye ng'ekiri ndi accident just in case yalina okukola investigation ontegeera bano bapoliisi bagenda okugjamu nga kimulemeredde oba kabadde ku site esiisa abantu 10 oba bameka kakati nga waliwo expertise ate gy'atayina anti kayinza okuba akabenje kakuriyetingiddwa omuntu atamanyi keeping amateeka poliisi wejjiramu naye bino eby'omulimu bino eby'omulimu wanno the safety of the company is the duty of the health and safety officer and everyone because safety is a collective responsibility. I see. Safety officer bugenda ofuuka obuvunaanyizibwabwe ng'ate waliwo obukugu obw'enjawulo bano abakozi bonna bwe batayina nkutegedde kyekyo kigwa kabenje akatalina kubaawo nagamba naye mwatuwa training mwatugulira PPE naye leero kino situmanyi katuleete atusinga nkutegedde bulungi kakati amakampuni mangi agawadde obuyi abakozi training ne gabawa PPE ne gatabawa safety meetings ne gatateekawo programs do you train safety officers on how to investigate an accident? It is a module that has to be incorporated in the first training that is given to all employees. I see. Nkutegedde kwegamba bino byetwogerako tetubyogerako bwogere naye omuntu bw'ajja gy'oli oba wajja ku innocent okimuwa ekyo nkikuwa mpulira nenkuyigiriza n'okukozesa tools z'olina okuba nazo ng'oinvestigating obubenje nkutegeera kaakati ennyingo eyo nkulu nnyo kakati bwe tunaagenda mu maaso eyo nja kunnyonnyola lwaki n'obubenje obubeera wano oba matters ezibeera wano tezibeera investigated andi kyebanenya njagala ojjadde yakutunuzaamu tinyina abantu benda aba mu Uganda wano nga waliwo omuntu attiddwa amasasi ne bateekawo obumaaka ne bakubawo ziirayini naye tetufuna result ku misango temulizifuna bagenda kutimbana kwekubisa bifaananyi oba kye bakolawo kye batamanyi ndikubuulira kale ssebo ennyingo eyo tugisoosola gisunsula obuwonvu n'obugga so nti wasobola okubaawo accident investigation reports oba investigations ezikolebwa naye nga temuliraba ku report era nze ndi omu ku abo abatazisuubirirako ddala kubanga ntuula wali edda ennyo nalabanga TV ng'otuula wali n'olaba abantu bye boogera ku TV n'ovaawo n'osula ng'okaaba n'osula ng'oseka kati ne ŋŋamba nze okumikisinga ebyo akakatogo sikyabigira kati nze amawulire agange ngawulira ku leediyo okusinga lwe naalaba ate n'enzirayo nga nkaaba okaabira kinaku yekutte weewunya bikolebwa weewunya waliwo wano akabenje ak'abantu abaafiira ku nnyanja nga babalansinga eryato waliwo omukulu mu gavumenti eyagamba nti kale eryato eryo tulinoonyereza emyezi nga 6 ku nnyanja okwo nga tetuliraba n'ogamba bulijjo banoonyeza mu nnyanja wakati mutosi wansi banoonyeza mu bbanga eryato mulinoonya mutya ne libabula emyezi 6 nerimala ne lijja nga lirika n'abalipangisiza gavumenti temanyi ate bafiiridde mu nnyanja wakati mpulira ne wavaawo omulala yagamba ekizimbe kyagwa wano okuliraana wano ewa muganda waffe haawo ne kiggwa ne kitta abantu omukulu omu mu KCCA n'agamba nti kale nnyini kizimbe ekyo twamugamba akomyewo plans z'ekizimbe ezo tuza approving after the ground floor n'agaana kati laba kissa abantu kati ze wombuuza nti KCCA ina health and safety management system nkugambirawo teyina tesobola nakuba nayo era kakati juzi nalabako awo abantu nga bagenze simanyi ekizimbe kyassa abantu kakati tugenda kukola namaanyi okulaba
nenkaaba nali nyina wentudde nenkaaba nengagalira beggwanga lyange era byemu ku byansikiriza okukola kampeyini eno ontegeera so ennyingo ya accident investigation nkulu nnyo era nga zinnyo era bw'eba nga tekwatiddwa bulungi amakampuni gamala biseera kakubuuzeko na kino ondeetedde okikubuuza akabenje singa kaba kagwawo nga kati kutuyamba okukayigirako mu biseera ebijja naye nga byolina okuinvestinga byavaawo mulina obukugu obusobola okuinvestigatinga ekyaliwo kituyamba otegeera ebirijja nnyo n'amaanyi waliwo akabenje akaali mu mafuta eyo twali tukola mu mafuta eyo kakati bwe twakola mu mafuta eyo akabenje kano ne kagwawo kadereeva yali talina bukugu bumala mu kuvuga motoka kati nga talina na bukugu bumala kubeera nga aliidinga ttiimu eyo mu activities ezo ezaali zikolebwa naye bwe yafuna akabenje nali omu ku ba investigators twakizuula nti akabenje ako kaava ku base manager eyali ku base yemu ng'alina obusosoze mu langi nti abakozi bonna abaali balina obukugu obwali bwetaagisa yabayitayo ku liivu omulundi gumu kakati bw'abayita ku liivu omulundi gumu n'abayitayo kubanga twakolanga omwezi gumu ne tubeera mu liivu weeks 2 kati ye kyamulumanga nnyo omuddugavu okuyingira mu liivu esukka mu weeks 2 ate bo bali expatriates nga babeera mu liivu ya mwezi gumu ne bakola mwezi kati yagera abantu bali bonna abalina obukugu obwetaagisa basusiza mu weeks 2 n'abayitayo n'abaleeta ku base bw'abaleeta ku base tewaali byakukola kati ebyokukola ne bijja ne biggwawo mu lunaku mu wiiki emu bonna ne bagenda mu field bagenda okugenda mu field nga buli omu abuzayo weeks 2 addeyo kakati ne bagenda mu field ne bakola weeks 2 essaawa z'okugenda mu liivu ate ne zituuka omukozi mu mafuta bw'aba alina okugenda mu liivu ku Friday n'omugamba nti tekijja kusoboka ayinza ate okuttisa banne 10 ku Saturday oba ku Sunday kati bonna baalina okuddayo kakati bwe baddayo yeesanga nti ate alina okuleeta abantu abatalina bukugu bumala abakozesa emirimu bali bonna bagenze olw'ensobi gye yakola olw'obutaagala kaleemu mpulira kakati olaba akabenje we kaava that was the system weakness kwegamba mwakinoonyereza okukituuka ku mutima gwe ogw'obuntu mpulira netumanya nti akabenje kano tekaava ku dereva kuba nti yali avuga bubi tekaava ku dereva kuba nti yali tamanyi kuvuga kaava ku dereva kuba nti yali mu kifo kikyamu ku budde obukyamu mpulira ani yamuleetawo ku ssaawa eyo mpulira era lwaki tebaaleetawo mulala lwaki abaahayalingibwa okukola omulimu ogwo abagukoze obulungi tebaaliwo mpulira so it was a managerial problem naye nga kiva mu just racial segregation ekibuuzo kyondooza nkizembu bulungi nnyo kuba badde ntunulira nti hayi kintu kiyinza kuba kyayita ate ne tujja tulowooza nti kiyinza okuddamu ne kibaawo tutegeera tuti ekyayita tuloketereza ekiddako obukugu weebuli mpulira era nze nsomesezza abantu okuinvestigatinga obubenje si wano wokka ate si mu sekita emu naye bafunidde ddala obukugu nga bakola ebintu objectively ontegeera kakati eyo yennyingo ey'omukaaga kitegeeza naye mba nyina kampuni yange ng'ebintu ebyo mbadde sibirina lwaleero lwenkitegedde tibirina okubaawo mu butakutiiririra sobola okubuulira ebyuma bye baatemako emikono emyaka 2 emabega onyambeko okutangira investigating obubenje obwo nkuwe recommendations nkubule n'okuzimplementingamu mpulira nyinza n'okuwa timelines nevugambe eno recommendation gimplementing mu period bweti ne bweti mmala okuimplementinga eno oimplementinga eno nga tonnaba eno sooka oteekewo kino mpulira era ne bwoba ofunye obubenje 10 mu myaka 5 tewali kaali investigated I can investigate of course tulina abantu betukola nabo they can investigate
So eyo yennyinga ey'omukaaga nsuubira nti abalabi baffe baginnyonnyose bulungi kituufu era bwe tunaaba tugimulungula njagala buli muntu afune obukugu nti bw'onookola akabenje tosobola kuhidinga evidence kizibu nnyo okweka obujulizi mpulira sobola byokyayo kyawo ne wano nenjerawo nensiimulawo nze nyina n'obukugu obujja nendaba bayita ba suspects nendaba ba suspects 20 nga prime suspect mulaba ne mulekawo nentwala bali ye ne yereeta nga wamulabye nga yakulemye kulaba nga mulaba nsobola n'okutuukawo ne mulaba bulabi ne mulaba ne mutegeera ne mmanya n'enkola gye yazzizaamu omusango n'enkwata bali abalala ayinza oba ali highly connected mpulira ayinza okuba si mwangu n'ebirala ayinza okuba aliko ebyakitange emirundi mpulira ng'akeera mu kyapo mpulira kati gwe n'omulinda ye agenda okulaba nga abantu atalina musango bagenda okufiira obwereere ne yeereeta mpulira so obukugu bungi okuba bungi mpulira kakati eyo yennyinga ey'omukaaga ennyinga eddirira ey'omunaana y'ey'omusanvu era yeddirira esembayo kuzikola safety management system eno ennyingo tugiyita consequences accountability and consequences safety accountability and consequences nti buli muntu abeera atya accountable to the health and safety management system buli muntu avunaanwa kyenkana ki kimukwatirako wa twagambye health and safety is a collective responsibility kyaffe ffenna naye ate wabaawo safety roles and responsibilities ng'eza sikaali si eza safety manager twakikwasizza newankubadde kyaffenna naye gwe twakutaddewo mpulira eza safety gundi eza director oba manager sizo ezimu n'eza supervisor ontegeera kaakati how do you become accountable era bw'otabeera accountable what are the consequences wano mu Uganda abantu abategeera bangi tebakyasayitinga mateeka tayinza kuga nti waliwo etteeka erikwata ku kino simala liriwo eriti ne bweriti kubanga tewali accountability and consequences owulira omuntu yabbye ssente z'omuwi w'omusolo biliyoni 600 ne bamujja bujja wano ne bamuzza wali n'otawulira nti baamukutte n'otawulira nti baatunze ebibye n'otawulira nti ontegeera n'otawulira nti n'ekifo kyennyini wabaddewo ekibaddewo baamuggyeemu bayita mutwala eri ne bamuwa ekifo ekyo kyennyini oba ekisingako mpulira so the moment you lack accountability and consequences, si ggwanga lyokka, si tiimu yonna, abantu ba losing trust mu management. Ontegeera. Bw'atabaawo accountability. Omuntu atavaayo kunnyonnyola ng'ekintu kibaddewo. Nga tewali mechanism ereeta muntu oyo lwaki wakoze bw'oti ng'ate olina kukola bw'oti. Lwaki wabadde olina okusimbula okuva ku base oba ku office saawa emu okutuuka eggulu program ogimanyidde wiiki buli kimu twakikuwadde essaawa 6 ogwa jjo lwaki ate wasuze mu bbaala n'osimbula ssaawa 4 ontegeera accountability and consequences byebibonerezo ebirina okuweebwa abakozi singa baba tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe ne birabibwa nga bigwanidde nga byabwenkanya mpulira bya muzinzi eri obuvunaanyizibwa bw'osudde waliwo ensonga lwaki module eno oba element eno ejja after accident investigation mpulira abantu bangi nnyo wano mu Uganda bagobeddwa ku mirimu nga badde tebalina kugobebwa ku mirimu nti gwe kankaka wakoze akabenje mu motoka ya kampuni nze nzize nkoze accident investigation nenkizuula nti emmotoka ekyavuddeko akabenje ako emmotoka teyabadde serviced
nenga gwe kanka kagwo ino servicing emotoka ya company nedda balina kumpa njivuge ngolokuba eri service newankubadde ino obuvunanyiza nalina okutuukiriza nti okureportinga nti ino okubeera service oyinza oba wariportinga emirundi 10 nga tebakifaako kati emotoka nekola akabenje olw'obutaba na service ate nengobwa ate gwe n'ogobwa mpulira olaba ofesinga consequences ezitali zizo mpulira ontegeera okutegeera nosanga omukozi akoze akabenje mu motoka ya company naye nga amaze emyaka 5 ku payroll ya company as a driver nga talina permit mpulira kati awo HR yayina okugobebwa mpulira ayinza oba recruitinga ba Luganda buli wabalekawo omulimu gw'okuvuga emmotoka nga atumye omwana wa ssenga mpulira otegeera okutegeera so accountability and consequences buli mukozi ateekwa okumanya mbeera atya accountable to the safety management system era bwe sibeera accountable consequences ziri ki era consequences ezo ze bampa ddala buvunaanyizibwa bwange ojja kwekanga nti amakampuni agasoba mu 8 wano ku buli 100 ga blaming abakozi ku safety accountability and consequences era ne gabawa ne consequences naye nga tebadifininga nga na roles zaabwe tebabawanga na training oba bukugu bumala kwetangira kintu ekyo kyaviiriddeko kabe ekintu bwe kigwawo okumpa ekibonerezo kyanguwa mangu nnyawo naye nga saabuulirwa towabuulirwa nti kino ne kino ne kino nkutegedde bulungi ebyo bingi nnyo mu ggwanga bwe omuntu bwakugamba nti munenja kukuba okukuba essimu yange ekiro n'ogikuba emirundi 10 bwakukuba oba olina okugalamira n'omugaase wali onkubye emigere naye nkuba n'embooko oba ongambye emirundi mingi kutegedde naye watakugambangako kugenda adde n'emergency kituufu ontegeera kutegeera so yeeyo element ya accountability and consequences naye njagala nkugulira abantu bangi nnyo wano e Uganda bafiiriddwa emirimu lwa nyinga eyo noonya oluusi tukirabamu kunoonya kyekwaso ekintu kibaddewo obwa buvunaanyizibwa bw'oli n'abuteeka ku mmwe ng'ate teyabagamba nkutegeera waliyo n'amakampuni mangi nnyo wano galina system gye gakozesa muyinza oba babalimbye okubongeza omusaala emyaka ng'ebiri kakati jjukira mwe mukola emirimu mwe mukola sales oba mufuna information mubali mu sales n'abali mu accounts mumanyi sente mmeka company zeekola abamu mwe mu preparinga ne balance sheets n'ebirala kakati ne mumanya nti company yaffe yakoze amagoba ga bukadde 600 omwaka guno oguwedde twakola 4 oguddako ne mukola 8 babasuubizza omusaala emyaka 3 kakati bwe mulemerako mwagala babongeze nga baddira abo abaagala ennyo okubongeza nga babagoba ya bulijjo wano oba okyagwe yagala bakwongeze mwabasigadde bugababuga bali be badde babyogera kasita nfunayo transport andeeta nanziza ewaka siina gatuula waka otegeera nkutegedde bulungi so kakati yennyinga eyo enyinga eyo erina okunoga nti buli mukozi bw'amanya obuvunaanyizibwa bwe nebiyinza okuddirira akola bulungi okwewala ebintu ebyo nga bimaze mubuulirwa ng'era byamunnyonnyolwa nga yaweebwa n'obukugu obubyetangira bulijjo neebuuza nga mpulira ekigambo kino labika ntandise okuggula amaaso kitegeera ngenda ne ntunuulira bamaneja ba kiraabu z'omupiira gw'ebweru nga tebagobwa wabula omulimu bwe gulema tuwulira nti yalizayini kitegeeza yabuulirwa abagagga bamubuulira kiki yakubakola ki era akaseera katuuka ne takituukiriza ye kennyini yakola ki na wano singa omuntu nkirowoozezaako nga nabuulirwa nti ekyuma ekyo bwe kiriikinga ne kiyiwa kino omusaala gwo gujja kutemebwa era bwe gutemebwa sirowooza lwaki mba nkyogerako nkutegedde bulungi nedda amawanga gali agaakula
gama abakozi abe ku mitendera egy'enjawulo oba president oba ani oba manager wa company kasita alabanga waliwo ebintu ebitagenda bulungi nga yabyeyama ng'alina obukugu obubikolako naye ne bitagenda bulungi akivaamu buvi mpulira era nze nange buli wenkoze sitya kufiibwa mulimo kasita ndabanga waliwo ebitagenda bulungi nencommunicatinga nenjogera n'abantu ngenda bugenzi ontegeera bulungi so kubanga mba mmanyi consequences ezigenda okuddirira ate consequences ezo emirundi egisinga teziva ku nze tezirina kuba ku ggwe wekka kubanga gwe kankaka bw'oba okoledde company n'obagamba kino tekigenda bulungi ne kino ne balemwa okukyusa kakati bwe balemwa okukyusa n'oyogera emirundi 2, 3, 4, 5 naye gwe n'okizuula nti kampuni eyo egenda losing reputation n'abakozi abagirimu bagenda tuuka ekiseera nga baswala okwogera nti nkolera ABC Group Limited gwe lwaki olinda obeera omukwa ogwe nabo temanga bukyali nkutegedde bulungi that's the beauty of knowing the consequences exactly nkutegedde bulungi omanyi consequences ng'olina ne confidence mu byokola tema I see okusigwa asooka okukola of course si jjajjawo talinaamu shares of course olusi waba ayinamu naye bw'omugambye n'agaana yiiya birala nkutegedde ne booleseewo bajja kgenda nnyingo ki esembayo ku 8 zino ennyingo esembayo ennyingo eno nkulu nnyo tugisembyayo naye erina nnyo connectivity n'ennyingo esooka ennyingo esooka olinga ngamba top management commitment and leadership kati ennyingo eno esembayo ebitundu 7 ku buli 100 bidda ku top management commitment and leadership. I see. Ennyingo eno tugiyita continuous improvement. Okwongera omutindo buli kaseera temulina kuwummuza ka improvement ne bwe kaba katini katya kati nge omupiira ogwo ogw'Obungereza ntera nnyo ogulaba mpagira Liverpool omupiira ogwo bakola change ne bweba yenkana kyokolo kituufu ennaku ezo Liverpool yaleeta ne throw in coach nga yakokinga baana kukasuka bukasusi mupiira omupiira guva gutya ku layini mu ngalo ekyo kyo tulowooza nti kya bulijjo era ye yasooka mpulira nti ka improvement katini nnyo so continuous improvement nti amakampuni mangi geesanze nti omukozi baamuwa PPE nga yakaweebwa omulimu mu kampuni eyo kati amazeemu emyaka 10 ne bamuwa buutusi stokisi giraavu elementi gagozi mpulira tebaddangamu kati emyaka 10 bikuusidde byayulika mu mwaka gusooka namugamba kasatu abimwe alina ne we yasayininga nti yabifuna. Remember, management commitment is money and time. So management must continually invest money to buy PPE. I see. Money to train employees. Mpulira. Money to investigate accidents. Waliwo kye nalaba ebiseera by'amasomero gajjira weganga gajja nnyo nali nsoma mu Makerero nga nnyina baziyita batya extinguisher gye nalabako ebigambo by'edda never forget so and so ow'omwaka bwe guti naye nga ku kisenge kweri emyaka gyemazeeko erina okubeera inspected buli myezi 6 ezimu buli myezi 3 ezimu buli mwaka n'ojja kwekanga nga lwe baasemba oginspectinga myaka 10 emabega kituufu. So ennyingo eno eya continuous improvement nkulu nnyo. Management must continually train employees, must continually allow employees to hold safety meetings, must continually reward employees for reporting hazards, must continually procure PPE, must continually demonstrate leadership. I see. Continually kubanga buli lwe mubeera continuous productivity yeeyongera profitability yeeyongera competitiveness yeeyongera era nammwe muba mulaba buli wabaawo akakisa k'okwongeramu mu safety n'obulamu bw'abakozi kikolebwenga ntakera mpulira. Era bwe nali nkyakolanga mu mafuta eyo kuba amafuta n'ennyonyi n'amagi ago safety gyasinga mu mafuta eyo
buli mwezi olina okuba ne safety training ng'ate yanjawulo kujja watandika nayo mpulira workplace z'amafuta ezo workplaces ezo ziyinza okuba ne safety programs ezisoba mu 6 continuously mpulira mu mafuta eyo kampani ezisinga buli myezi 6 oba tokyamanyi kuvuga motoka mpulira buli myezi 6 olina okurefreshing mpulira tokyamanyi wano ebbaala lulimu zaaliwo nga 5 mu Uganda kati ozisanga ziri mu kakadde kituufu abanywi b'omwenge beeyongedde kigere kimu bibiri nga ya mulala kimu bibiri erinnya ddala mpulira ojja kusanga ebbaala ssaawa 8 ogw'ekiro nga paakingi yayo ejjudde emmotoka bonna batamiivu bagenda vaawo balinye emmotoka bavuge nga batamiivu mpulira kakati weetaaga obukugu obw'enjawulo buli myezi 6 ekibi nnyo buli mwaka nga kisusse mpulira waliwo bano bannabyabufuzi abakulembeze baffe bafa nnyo mu mmotoka zaabwe ezo naye lwe ndikubuulira ebisinga okubatta ne ku kamera awo ojja kuddukawo olujja batandika bandoga naye oli gwe nawangula akalulu simanya ekintu kiri technical it is a safety issue so ezo ze nnyingo zaffe ezikola safety management system in totality emu bw'ebanga tekola tezikola safety management system tebaawo education and training bwetabaako continuity ekisembyeyo era nayo terina mugaso nkutegedde bulungi accident investigation bwetaba continuous ng'akabenje kagwa ne mumala emyaka 5 ne mutandika okuka investigate awo wakati awo muyinza okufunawo obubenje 3 mpulira so ennyingo ezo zikola in unison zikolera wamu they are intertwined naye kankubuuze okumaintaininga ennyingo zino zonna mu health and safety si kya bbeeyi nnyo isn't it too expensive to have all of them 8 work at the same time mpulira nedda kakati amakampuni ebizibu bye gasinze okusanga kwe kutunulira safety as a cost center bakinulira mu ngeri ya sente tebakira mu ngeri ndala yet it is a profit center era tusanze amakampuni mangi nnyo nga gafuna wano Kampala waliwo amakampuni agafuna obubenje 10 buli mwezi mpulira nga galina ne kiliniki gye gakolagana nayo wabweru awo omukozi ofuna akabenje nga bagenda eri nga bamugira bamukolako nga basasulayo $5,000 oba nga babawa monthly bill mpulira batunuulira direct costs of accidents oba visible costs nene beerabira okutegeera invisible costs zibeera 300 times the direct cost mpulira singa otegeera invisible costs tojja kuddamu kutunuulira safety as a cost center I see naye abantu kye balina okutegeera nti safety ono olina okuzimba robust safety culture ennyingo ezo 8 nga ziri intertwined bulungi nga zikola kitwala obudde kati mu kutwala obudde ozimba gye tuyita invisible resource invisible resources tebazizimbira mu lunaku lumu zitwala obudde bungi okuzimba invisible resources ezo resources ezitayinza kopebwa ng'oli tajja girabaawo agaye nti kanyumidde kakala bweti atwale naye akatimba ewuwe mpulira nsobola okuwa ekyokulabirako bwe mba nyina masters degree mu kuzimba enguudo nga gwe togirina bw'osobola okurecruitinga abagirina you can copy that bwe mba nyina kampuni ekola enguudo nga eri registered nga gwe togirina osobola okufuna agirina n'okolera muli nemba nga tenda yange mu bitabo ebitali byange oba mu certificate gyesifunanga mpulira oyinza okuba tolina equipment bawuza mikisa compactor grader excavator you can hire that equipment of course those are visible resources naye kati invisible resource kwe kutuuka ekiseera nga waliwo oluguudo lwa kilomita 600 olulina okukolebwa nga gwoli muganda wa Kajina mpulira nze ngenyinde ninga green paper sisobola funa contract I cannot copy that sisobola kufuka muganda wa Kajina mpulira that is an invisible resource I see so we're building a robust health and safety culture oba department oba system otuuka ekiseera nga buli mukozi gw'olina mu company at least a sizable percentage akola nga aziifu company ye mpulira
Awo ozimbi gye tuyita invisible resource. I see. So okumubuuza okuddayo nti tekitwala ssente nnyingi, ssente oteekamu butono mpola kibeere continuous tesimuggundu gwawamu nti munene kubanga gulina okuimprovingibwa buli kaseera nkutegedde. Naawe olina amaka naye wajja lumu n'ozimba ennyumba n'ozimba ekikomera n'opevinga olujja wana ate tayo ne bw'okikola anti bagamba oyo omusajja mubbi bamafiya bamuzeita abalebe babisobole ne wegaba maka totandikira mu kuzaala mwana era akatandako omwana okukagula omwana asooka kujja ne mupulaningira ekyo nakyo ne kijja oyinza n'okukagula nga tannazaalibwa n'atazaalibwa neweesera nkutegeera bulungi mala kumusitulako eri ajje atuuka awaka kati otandike kakati bannange yeetaaga akataano kasayizi ki kava mu kyaffe ng'avudde ku maama kati kagende mu kakatuta atumazeeko emirembe mpulirayo bye bayita baby shower kiki bwe bagabaga buli awo bwakwetegekera kuzaala omukyala nga omusiima okufuna olubuto bw'okola shawa n'atazaala shawa oba wagikolayo bw'okola shawa n'amuzaala n'atadda ebinange wejjusa luvannyuma ennaku zino byafuuka bwe bityo kati tugamba don't count your chicks before they are hatched. Of course. Mpulira. Bantu bangi bakoze nnyo bishawo ebyo ne beekanga nga tebatukudde n'omwana tasobodde kufunika ne yeekwasa bajja ku shawa bwe bamuloga mpulira nze tompitanga mu shawa nyakuyita kubatiza mwana mpita ku ebyo mpulira ebyo mbitegeera. Njagala okwebaza ennyo olw'ekitundu kyaffe kino ky'otuwadde naye era nga bwe gubadde nti twabadde kusaba ku vidiyo nengo etandika katufuneyo kapaati ketuddiza abantu safety beyond work zone. Safety beyond work zone. Okay. Kakati safety beyond work zones akola nnyo ng'ovudde ku workplace ng'ovudde ku mulimu nga safety manager atajja kulagira yambala PPE siba omusipi gw'emmotoka kola oti jangu mu safety meeting obeera otya safe ng'ovudde ku mulimu ng'oli ku luguudo ng'oli ku biiki ng'oli mu bbaala ng'oli eyo gy'owangaalirwa ng'oli awaka. Kati olwaleero ngenda kwogera ku economics. Kyekiki economics bwe bulwadde oba ye work design endwadde gy'ofuna ng'eva mu kuba nti omulimu gw'okola tegukusuutinga oba nga tofiitinga na tools tofiitinga na ntebe tofiitinga na lugimu oyita. Olwaleero ngenda kwogera nnyo ku bakyala bano bamaama nnaaki abalina amaka ng'alinamu akaduuka eri ng'alinawo n'ekyalaani sayidi wano naye ng'oluggi luno lwayitamu okuva ku kyalaani agende mu kaduuka nga si luwanvu nga taluggyaamu nga buli lwaluyitamu akutama bw'ati aba yakatuula yakakufunya omugongo atunda ekibiriti kya nusu 10 akomyewo ku kyalaani akuba omudalizo agukubeko egundi ne bamuyita njagayo sweet pepsi waataano. Abakyala abo bafunye nnyo endwadde z'omugongo oli n'alwala omugongo n'agenda mu basawo b'emigongo abasoba mu 10 n'ateekayo ssente ezisoba mu bukadde n'akadduuka ne kapito n'amulya ekika ne kimusondera ne kimukoowa ne bagaba omugongo gw'oyo gwatulema ne bamuzza mu kyalo kibuga kyagaana ne bamusiba bikoseti ebyo balina bye babasibe abo bokka bengendo tunulira leero mu kakomponenti kaffaako. Abakyala abo asobola okuwona omugongo mu mwezi gumu mu wiiki emu nga tamize ekkerenda na limu nga tazzeemu kulaba musawo kyetaaga bwetaazi kuleeta kapenta oluggi luli oluwanvu olwa fuuti 5 n'ekitundu olwaliwo oba 6 ye n'ateekawo amasa n'akutamirangawo n'aggyawo amasa ago n'aleeta kapenta n'asalawo n'azzaawo oluggi olwali lulina okubeerawo. Nkutegedde bulungi
Maama Naaka akaduuka ke n'ekyalaani buli lwe bamuyita n'akutama n'amala okugaba swiiti n'adda ku kyalaani n'asamba abatannaba yadde okusatta epeesa ku Gomesi ne bamuyita okweweta okwo yagalayo kando ya 2 mpulira agenda okumalanga mu myaka 5 ataddemu obukadde 5 oba 10 okwejjanjaba omugongo mpulira amakenda gonna gaamira kutwa mpulira nebulwaza ne organs zonna eziri mu lubuto mu mubiri gwe naye ng'obulwadde kwe buva luggi luli kiri simple mpulira era nze mbalabye bangi nnyo benzijjanjabye okitegeera n'omugabo bwe oyagala obona omugongo leeta kapenta akola oluggi toddamu kugula mpeke buli lunaku ogenda n'akugamba nkyusizza emifaliso ndabye abasawo agenda n'ebulago egenda n'ebutabika ne bandabira wali ajjanjaba emigongo egiraluse n'atafuna kuyambibwa nga kugamba oyo amagezi agajje ku puroguramu eno tereeza oluggi yitamu nga weesimbye kimala okola emirimu gyo ne bw'oba ng'olabye puroguramu eno ng'olina maama wo ng'olina sisita wo ng'olina neiba wo genda omusomese mpulira kakati olwaleero tukomyewa tweyanziza nnyo mukulu Jeffrey Britton Ssemuddu abalabi baffe mwenna akaseera ke tubawadde kano mukatwale nga kansonga tubakubiriza okujjumbira ekitundu kyaffe ekyokusatu kino kibadde ekitundu kyaffe kyakubiri ne tubasaba nti kyotategedde yisa ku nnamba za Inner Safe Consult zolaba ku vidiyo eno email kweri oba kubira mukulu Ssemuddu ku namba y'essimu gyokola ki gyolaba ku mukutu gwa TMO enamba ezaffe muzimanyi musobola okugamba nti why omusajja oyo bwati ne bwati ne bwati ne bwati ate era Inner Safe Consult Limited naye era bagiwagire mu mbeera yonna tusobole okubeera nga mwabalina zi workplaces ebintu bino ng'olwaleero birabye ku vidiyo naawe osobole okukola ki okubeera nga bikuyambira nnyo nja kubasinkana mu kitundu kyaffe ekyokusatu mbaagala nnyo mutuwe comments yongera okusharinga vidiyo eno nja kusaba abantu balabe nnyo videos zino ate batuwe emirimu kubanga ebintu bino nze maze emyaka nga 3 tewali ofiisi y'abanene gye situuseewo tewali makampuni gye situuseewo nanjagala okukola ebintu bino naye sifunye kuyambibwa kubanga ssente za gavumenti ezikola emirimu egiyamba abantu teziriiwo nze newunya n'ebintu bye bateekamu ssente okitegeera naye kati ffe amawanga gali agakuze oba agakula ge twagala okutambulirako ge twegomba abantu abalina masters degrees ne PhDs baba ne fandi gavumenti ebawa ssente ne bakola ebintu bye bakkiririzaamu ebiyamba eggwanga ne gavumenti ne wano tusanze obuzibu nti makampuni wano tegawera na 5% ag'employinga abantu abalina masters degree era waliwo gaapu nnene nnyo wakati wa gavumenti akademiya ne bizinesi ontegeera so abantu banasupportinga programs zaffe zino ne baziraba mwaba YouTube mulina oba bwe mufunamu ffe twagala tufunemu emirimu ate twagala tufunemu change nti bwe nzija ne training abakozi 1,000 nyinza okuyamba abakozi abo 1,000 okukolera emyaka 10 emirala abadde anaawangalawo 2 neyeyongerawo 8 ne gibeera 2 oba n'awangala paka obulamu bwe bwonna Katonda bwe yamugerera gavumenti yeeyongera okufunamu omusolo gavumenti yeeyongera obutasigaza burden y'abaana bano so n'ebirala so nja kusaba abalabi baffe nabe programs zaffe mutuwe emirimu ate nammwe mweyongere okuyiga muyigirize naabo bwe musobola mbadde Kanga Kapita ku lwa TMO abadde mukulu Jeff Britton Ssemuddu ku lwa Inner Safe Consult tubasiibudde mweraba